ziweese ebibiina by'obufuzi n'enkola eza paalamenti. Paalamenti ekiwandiiko kigenda mu maaso n'ebibiina ebivaamu abayitibwa ababaka abagituulamu byonna byondo oba bifo by'abatono abanoonya okwekkusa bokka. Basuubiza ebitali nayo, beerwanyalwanya ne batta n'okutaataaganya abantu. Bonna enkola yaabwe bweri balimba era tebalina bwenkanya n'amazima. Buli atuuka mu kifo abba bubbi. Omulanga tusaanidde okweggyako obuwambe obw'enkola zino engwira, tuve ku by'obululu, tukozese obutongole bwa Buganda era tuliŋŋamizibwe enkola ya Buganda mu nsonga ez'obufuzi naddala mu ggwanga lyaffe Buganda. Amaanyi kitukakatako okwetegeera ffe, okutegeera ddala n'okumanya be tuli nabo ab'omu ffe, enkontamyala n'abazzi. Tukomye okutwala buli kimu mu ngeri ennyangu anti ekinaakulyako amenvu kisooka kususa. Tuteese tukkiriziganye era tusalewo nti tuteekwa okubugiriza kabaka waffe, okumulwanirira n'olukomera. Ye kifundikwa ekitukuumira awamu. Omulanga omulala tutegeere lwaki Abaganda abajerega n'okutogera Obuganda basiimwa busiimwa nnyo era ne baweebwa omudidi n'agafo mu gavumenti y'obwami eya Uganda. Profesa Apollo Nsibambi yawagira era n'aleeta ekirowoozo ekya Kabaka mbu ow'enkulaakulana afaanana nga Aga Khan. Soma bino mu Confidential wa Julaayi ne Agusito omwaka 1991. Nsibambi yawagira nnyo Chata olukiiko lwonna gye lwagaana, newankubadde ng'okusooka Nsibambi ayogerera nnyo Federo era ng'alabika ng'agiwagira. Yafundikira awagira bisanja bitaliiko kkomo. Kyokka bwe yeetonda mu paalamenti olw'ebyo okugaana Kabaka okugenda e Kayunga okulambula ensi ye, Pulezidenti Museveni owa Uganda yamuboggolera. Reverand Kajumba bwe yali ng'akyali ku Ssaabataka Supreme Council, akakiiko mu Buganda, yayogera nti abamu ku babaka abaali batuula mu paalamenti ya Norway abaali bakyadde mu Uganda nti bo gavumenti ya Uganda baagisaba, ayogera ye Dani Kajumba ku lwa Buganda, nti bo fe Abaganda gavumenti ya Uganda baagisaba oba twagisaba obwakabaka bwa buwangwa kalitya era yabubawa mbu yabutuwa. Tutegeere abantu baffe balwadde, bawambe mu bwongo, babikola lwa bulamu bwabwe, mu kukakibwa oba bagulwa. Kibuuzo kya buli omu. Nannaatera okumaliriza n'omuko ogusembayo mu mpango yaffe n'ey'okusatu ayongera atya. Munnamateeka John Katende bwe yali abaga ebirowoozo bye yawa mu kakiiko ka Odoki, tiyawaayo kya Kabaka afuga Buganda, naye yawaayo kya Kabaka bwa byabuwangwa. Kopi z'ebitabo ebyalimu ebirowoozo zammibwa Abaganda mu bugenderevu. Lumu Pulezidenti Yoweri Museveni owa Uganda yatuuka okwogera nti Chata eyali ekakaatibwa ku Buganda yava Mengo. Ebyo ab'omuffe bakola byaki? Kibuuzo.
abantu baffe bwe baba balwadde tubajjanjabe tutya? Kibuuzo kyo gwawuliriza. Bano tutandike okubawandiikira nga tubasaba batubuulire ekibakozesa ebyo ebinyiga Obuganda. Bwe baba balina obuzibu tubayambire wamu. Ng'amaliriza omuteesiteesi oba abateesiteesi bagamba bwe bati nga bayita mu ssentebe, ebyo mbyogedde nga mbyesigama ku bigambo ebigamba nti okulwafuubana kw'abantu okwejja mu buddu kuba kubasobozesa nnyo nga kujjudde bwe kutyo okulyaŋŋanamu enkwe betrayal, okwekuba endobo mu lufuutifuuti contradiction, n'ensobi nnyingi eziviirako bangi mu abo ababa beerwanako okufa, ekiyitibwa mene mu luzungu fatal mistakes. Agamba bw'ati, twettanire nnyo obumu mu kulwafuubana okukozesa obutongole bwaffe. Tuve mu kusuubira okuyambibwa, okusaasirwa oba nga tulowooza nti tulabirirwa abaagala okutugirako ddala obutongole bwaffe. Tunywerere ku nkola ya Buganda. Okuteera emmese ekinyeebwa ku kamasu tekuba kujaagaliza mukkuto. Wangaala Buganda, awangaale Ssaabasajja Kabaka. Abampuliriza abalungi, ekyo kye kiwandiiko ekyasomwa mu Amerika mu lukiiko Tabamiruka wakati w'ennaku 2 okutuuka nga 5 omwezi guno nga gwakatandika. Bwe tukisomye bukukkuubira ng'omwogezi bwe yagambye tuyinza okukiddamu kubanga abantu tulaba bano bagambye nti nga kikulu. Kanzizeeyo omuzindaalo ew'omuteesiteesi awangaale ennyo Ayi Ssaabasajja Kabaka, Kabaka wa Buganda. Ssebo omuteesiteesi Mwami Haruna Lukomo. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala, awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekiwandiiko ekizitowa bwe kityo ekituulibwako ab'endowooza abali mu Buganda naffe abali mu buwaŋŋanguse bannamiramwa ne basemeramwa ne tukuŋŋaanya endowooza ezo by'ebiwandiiko ebyo, era nga bikyajja bingi okulaba nti tusomesa baganda baffe Abaganda okubeera nti tunywerera mu butongole bwaffe obwa Buganda. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala kutusomera kiwandiiko ekyo. Abateesa mwenna mwanirizibwa ku Skype yaffe okuba nti omulamu ogwaleero ogjeemu point mu kiwandiiko okugendana n'ekiwandiiko ekyolwaleero okugamba nti ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Buganda. Ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Buganda. Kiwandiiko kikulu nnyo era bw'okiwuliriza nze bwe ntunuulira pointi nyingi nnyo buli kigambo kyonna, buli kigambo okuviira tugiyite nti ku nnamba esooka paka ku nnamba esembayo ojjamu ekyokukola n'ekyokulowooza n'osobola okubeera nti ovaayo ng'Omuganda mu bumalirivu bwo obwatali kwesigama ku kintu kirala kyonna. Kikutegeeza nti okukyusa enkola yaffe, okuteekawo enkola yaabwe abagwira, ne tuba nga ne kusawa ya kaakano enkola yaabwe gye tukwenderako ne tuva ku nkola eyaffe. Onakyoterezaamu awo mukulu, ogenda maaso nsonyiwa. Ne tuva ku nkola yaffe, kigambo kikulu nnyo mwebiri mu biwandiiko. Buli we tunakkiriza abajja obuzzo tuteerawo enkola yaabwe ne tugigoberera ey'okkuba obululu,
tuzze tubyogera ebigambo ebyo byonna ebbanga eryo lyonna. Gwe senga onoobeera mu nnyumba yo ng'oli ne famire yo nga mulimu abantu 5 n'okyaza abagenyi nga bali 10 n'obakkiriza bakukubeko akalulu ogendera kujja ku mateeka agali mu nnyumba yo, bajja kugamba TV tugifulumye kubanga ffe tusinga obungi tutandika ogirabira ku wabweru. Nti ennyumba teyeerwa, abaana mulekeraawo okwoza engoye, kati muzannye nga bwe mwagala, buli kintu mukijja mu ntegeka yaakyo. Buganda kati bweriko abajja obuzzi tugendera ku nkola yaabwe. Nkola ki ze twogerako baganda bange? Enkola ya federo. Tunuulira buli alina ekibiina kyonna nga kiriko federo. Njagala okubakakasa nga mbala